Onomalali wo weruna babaddewo wali yiyo wali awo zombe kofira yange yo kati gweruna benzo bijendo okukwata ebyemu onkwata nsobi wasibye otya bulungi togeza kunkwata nsobi neemu kubanga twali tukozeko oluyimba omanye engeri gye twalukolera eddakiika 3 n'ofuluma nga luwedde nze naawe ankugambe ensobi gye kwata ebyemu kukwana na bano baana njagala ojjo nfune gwe toyina luyimba lwa kabibu kyanga otandika kuyimba gwe okuleka enkudi gye nakuwa ate toliruzaako tekampangayo yadde ekyo siryanga na ku ssente ezo simanyi nawa ssente yo bwewooma gwe kano bosanga bawandiika nti written by Alphamati nejja nenkununula nkuwadde oluyimba omumanyiira zigwayo zijje twogere yimba yimba mulekerawo okummanyira mwampitidde ensonga saze wanene okuwuliriza oyo omazi byayimba mwana ogenda kudda oyo Alfa ogenda kwogera katumaliriza kati aka kasajja mwana nakusanga osala nviiri kansika eriyombo bakusala enviiri nekagamba nzisalira buli wamu nviiri wali agala kundoga gwe kano ebedde ogamba abasajja nga ogenda okundoga waveera akayi jagala ondoge gwe famire ye erya ku luyimba lwange lwe nakuwa wali wagwa nga bw'oli omuddugavu n'omutima gw'omuddugavu ekko otatereze mutima gwo nabadde manya emyaka 10 gye wamala ng'ogudde walongoose nza okuwa oluyimba naye togenda kuddamu kufuna luyimba njogedde emeseddwa okuyimba kola boti lipazo abaganya okuomutinga ngwesala volume ngesokosale volume omumyutiza nyimbe yimba muluyimba video mwendi abo bonna bagamba balimu tebalimu posta mwendi mu comment za YouTube mwendi osegerera mwendi ko kenyini kekawa written by you ayogerere kale ili pazo lunabe na Montezi tulinga abana bachwezi bwetukubalaga badduka misinde njagala kwefumita kano mazina ga kwefumita olwaleero lwa kwefumita tuzinanga twefumita deshi njagala kwefumita olwaleero lwa kwefumita gano mazina ga kwefumita leero tugenda kwefumita eyo kola sewedde wayongeza eyo kola sekola ki ewedde kati bale dakiika kati tugenda mu fase esooka soko maleko soko jibaki sigenda jibaki nga tuli kukyanguwa yangu ya ebyo bijjeeyo professor bichawa baja beulira ngagala mwabule kitone nayeyiya nawe bandika kati kugenda ku vasi deshi vasi yagala nkutere mu bigambo ki mu vasi nkutere mu bigambo ki njagala oteekemu ekigambo kye bagamba akiyita bakyayiye waliwo ekigambo ky'oluyayinze kyali bange kye batera okukozesa okwebala empapula ekyo kimu n'okuyeba empisa efumita olugoye abasajja tufumita nyama tokikola bwotyo Shabani empisa efumita lugoye abasajja tufumita nyama tugere bamwita Montezi ekikwaso kitu ekikwaso kitundula nvunza abase tugere ekikwaso kitundula nvunza mu Buganda empiso yetunga abasajja mu agwemula ogambye empiso yetunga abasajja bakola ki
empisa efumita engoye abasajja tufumita nyama. Aha. Tugende. Tekayo. Empisa efumita engoye wane mu Buganda abasajja bafumita. Teka. Empisa efumita engoye abasajja tufumita nyama. Anajita. Gundi bali olugero lwe bagamba kati anachita kati kikyakola kino bano okumpa olugero yekiyagamba mu kiyakola n'awandiika totta kasolonga tonnakakola ki tonnakakenenya ndusu totta kasolonga tonnakakenenya ndusu tugende kitotta kasolonga tonnakakenenya ndusu yimba omanyi wali osumbuwa nga nkuvoisinga ali ngana natangoye abasajja tufumita nyama afanguyo oluyimbe dakika obuzibu bwa tugende tugende nekukoanga bukyawe bayimba nga walero webale bakula bebi lupapula totakasolonga tonnakakenenya ndusu tuli bakukenenya ndusu guwoma gukona kufa guwoma gusindogoma kakiwamanga omuziki gunyuma kufa njagala tugazine nga tuli babiri njagala tuvale wano kati njagala ombulire ebikunyumira njagala nkuteke mu ssente ayepazolundabe njigiriza abaana batwakome fulo Pazo kati okuyimba kuwedde hit ewedde produced by Montez written by me omaliriza owoggana taata namuyigiriza nno we bayimba nga towoggana naye atyawoggana kyokka ne byayimba ali mu kwoza nkudi kati yoyo liri pazo omutuufu yoyo liri pazo owedda yoyo wagenda ogula emmotoka simanye ebigezo olaba woyokyeza nkoli liri pazo oyitamye lwaki tukuba sitayiro ng'ena biyimbe mu nalageza gyekuyitaba oyitamye alina ne bapikerere negwe enkudi y'amaanyi nnyo yakufunidde ne bapikerere bulungi onankubira enkya waliwo abaagala okumbuuzaako mu ngeri ey'enjawulo sebo tetunnamaliriza abantu baagala kubuuza bibuuzo nadde nina ekibuuzo mu bulungi no ekibuuzo kigamba gundi bale njala liripaza atuwulire gundi ensonga ki yateesa kuposta oluyimba ku YouTube kuliko bagamba written by Alphamatic lwaki bateekako ekyo ekigambo yali big up ayitabye ayokyeza kati yali big up nagiwa abantu basatu nagiwa Dechaga nenjiwa Alphamatic nenjiwa ne Trix waliko ne Dechaga bantu basatu bonna nabawa big up yakwata amaloboozi nga Montezi yeebase ye yakuvoisinga Montezi yali yeebase wabonaabona ne Trix twali tugenda nakukubanga oyimba tewali yalimu oyo yali ayimba bubi twali okumutereeza obuzibu tali talented yali muzibu nnyo okumuvoisinga yakola teeke nnyingi nnyo twali tugenda mukubemba okutuka wano nga tayimbye ayimbe kamuteeke mu kinene akazindaalo kaliwo sebo kankakwatira kati kyengenda okukola liri pazo okoyimbe todduka enkya kankuteereddemo y'enkudi kimala kankuteereddemo y'enkudi twawulani muyimbi ne mutontomi demo oba ogina lwaki tosooka n'ogitukubamu awo tukube muddemu mudere twaka y'enkudi gimuwe enkalu kanjeteereyo kale bakuwe enkudi gye wawandika muleke agyeteereyo yeteekayo obuzibu ate kati obuzibu essimu kweri ate era kwe naye kyenyinza okugamba kasajja gwe oli mulungi mu kwekaza
wavuma kabanda wa bukedde abasajja bonna bakulinako obukyayi abantu bangi nnyo abanyiigira nze okuwa oluyimba n'okuzza ku maapu nga mwe muli ne basopikika ssente bakyaliba bakwetoolooza banyiiga bagamba yimba Ofa tuwe ku demo y'oluyimba. tuwe demo eriwa ate nga demo eryeyo ng'ate demo eryeyo ende ekibuye nga ndi ku live tulone poliisi tuwe demo nze sigenda mukwata njagala tubeerera ku live tugende batuma security tugende wali tetugenda mukwata atuweddemo genda oginone poliisi nga tuli ku live ayina ddemo ekya tuweddemo oyimbe Zembadde nteesa bwenti. entya kankuteereddemo ku youtube Zino ensonga yange bano basika. kaba muwe track enkabe Ako alien una kati example gye mbadde njagala onomala aliwo werunaatu abaddewo wali yiyo wali awo. zompe koofira yange eyo kati gwe lunaba ensobi gyegenda okukwata eryemu onkwata nsobi wasiibye otya bulungi togeza kunkwata nsobi n'emu kubanga twali tukozeeko oluyimba omanye engeri gye twalukolera eddakiika 3 n'ofuluma nga luwedde nze naawe ankugambe ensobi gye kukwata eryemu kukwana na bano baana otegedde kati alooza omulaba no alufa amatiki ogamba otya alufa how are you Alpha talina network emusumbuwa. network okay mbaye nkyosizamu n'oluzungu nga mayita ya Luganda kati bane tukakane bade sisi tebagala sindika na kodi quest ya live mwana kachambao naye kinkakaseko nga bonna basajja bange ono Alufa nabeeranga naye wakuki ne pazo nakolako naye tukwatagane bukwa Mukwataganye. Bukwatagane ne balukube ne balukoze nnyo lutya ogenda kuddamu onoonya olimba oluki Olulala. munfuna kuba kati fe tuzikubye omuntu nalowooza nti no zitumala naye ate gy'okoma okugira the higher you go the problem it become kati ono ayinza obba yakubye enkudinga ayinza obba yamayuusi nga bwe balina mu studio bonna tebakisuubira kati ng'enkana weekola ki nga bananga weekolera ki Weva. kati n'obuzibu obulala ne bujja bwe buti nti kyokka n'ono eyagikubye enkudi ayinza okuba ali ku pulobulemu yakunoonya lusinga olwo kati ezaaliyo eni ekikwatagana n'ennyimba gasiya nze erinnya ndimazeemu emyaka 7 likyankyamuukire kati amagezi genkuwa gali bwe gati yensobi gyensosa okukukwata kati ono gwe ono anoonya siiti yo sigwe wagamba nti byaddala kati gwe omuntu asobola okgenda n'akwonoona naawe ensi obulimba wo nzaaliyo ninfiirawo kate kola booti ndiwajawulo okuggwa no andi listen wulira kati njasine ono kagamba nga koligiwo tulemekayana kati alphamatic kola booti alphamatic oyagalayo oluyimba ontana network kati kitugenda okukola enkana sizaagala saanyunkana ono anoonya naawe onoonya alphamatic bwe mwena munoonya luyimba ono naawe mwena munoonya ki alieni nze sinoonya luyimba lunabe nali nkubyeko yiiti nga tonnaba nagikuba Nze omateesa bwenti. nze ekindeese wano eno sikyakkaana njamukakani biri pazo tenakkaana nono mwana ono Alien. Bateese ng'abasajja. kyembagamba ondokedamma kubanga noluyimba lugenda kumala luggweko buli omu atandeeta olulala ati kyembagamba deni tokaana nono mwana kubanga buno budde obulaba onookubanga oli mu kuwagala bwongo kunoonya ludda ku nkuli nalumaze dda ne vidiyo weeri kati deni tokaana nono muki kati gwe bwala njagala nze nsose kaayana n'ono deshi kuba ono deshi twemanyi nnyo
era ekyanga njagala kuwagala Jambia Deshi mbadde ngenda kusanga kuli kodi nkuteme ngontemera ki negwe ebipazo era oyo mudonga ayambiddwa na Deshi Jambia njirina gendo girete mbadde ngenda kutema nagamba omusanga w'omuteme negwe oli muyi ate nno abantu balikodinga ebintu bino mbadde ngenda kutema Deshi mulo banna mwana yakuyambye n'enzikakana mbanga Deshi ze mbonyebonye emyaka 7 nga ntoba n'endongo buladi tomanyi byendabi iri pazo buli muntu kyakola abonyebonye nakyo aliyeni gwe aliyeni ze mbadde ngenda kutema Deshi muno egwe pazo Deshi tewali kintu okunoonya oluyimba obanga anoonya omwana nomala okufuna omwana wembwa negamba mbuye yakufunisa olubuto nga wabonga n'okuwonga kadize kyangendo bagamba kiri ekintu kimu wazibani nakugambye ebigambo jjo tolumba aliyeni bulamu bwo labayo oba nti batutte bulamu bwo omutwe teguvaawo osobola okukola ekirala ekisingakaawo bino ebintu tebitwemazaamu bino byansi oba okitegeera ndabako side soft wano side tekayo video twogeremu bikolebwa mulamu long time boss side soft soko ngambe kiwanishi ngenda kutema Deshi iri pazo nakoze ensobi okujja ku live eno bannange Pazo n'otema Deshi tojja kumanya kikuta liri pazo Deshi muveeko musajja wa mirembe omanyi bwebonyebonye bigambo tasobola liri pazo bonyebonye gwakuddamu okufuna tuni gwe aliyeni buuza yensi bano bamazi basobola okukomalawo nogwawo nogende mubende n'olima gwe omanyi okubanga obadde emotoka n'oyakuwala kale tusonyiwe sebo tetwategedde okay saidi yogamba liri pazo okwatagana ne side soft oyo kakati pazo awulira ebigambo bino pazo wamma okimanye ekituufu nze nakulaba ku demo nalaba kaddemo ekiro ku live nga mukola ojjukire yasooka okukubira essimu ku luyimba olwo banaye mwandimyutinga epazo addemu ebibuuzo byange bw'omanyi obuzito bw'ekitone kyange side soft nga niyo yali ampandiikidde oluyimba wamma nze ebituufu mbimanyi kuba nze nakukubira essimu ekiro zaali actually bwali bukya ku makya ku saa 12 naye nkugamba hiti ekoze etya eyise kati hiti endala ebadde eyise wano mu ddakiika ezibaddewo emabegaawo tubadde tuyisizza hiti endala naye ekyo si kikulu angali ekiri kitya wamma wekimeke jangu ku Salama Road tuyimbe kimekereje ndale muleke konteka mu bintu Deshi waji saidi mutinga abala njogeremu ne alien kayala kadi ogambo to saidi listed the anko kiri kitya nze natabuka omuddo ngwira mu kamera abantu banvaako nkola byenjagala walayi bidropu kyokka ng'omwami mukola balira omuddo mu kamera top 10 we Uganda mwana so ashaming nange obulamu buluma nejambereko ng'abayimbi abalala naye omutima tegukkiriza ngenda kunoonyako bigolizi gyali wali nnyo wali awo bigolizi taliwo wano naye ng'ali bweru eyo wansi bwajja mugamba noonyeko ne muoluyimba omuta
Sagala nkana za ndongo nze kyenjagala kiri kimu. Nsabira nnyo babboyi bange ne bano kyoba nasikubya kaimbaka nga kabameni mukama atuyambe buli muntu afune. Bw'ofuna ssente otandika okusaasira omuntu gw'obadde olaba obubi. Nti nno otandika ofuna ebizibu, otandika okola ebizibu by'abadde ayitamu ddeni n'omusaasira buki? Busaasizi. Bw'oba tolinaamu era nsabira nnyo buli muyimbi afune oluyimba alabe siiti gye tutuulamu bweyokya. Nakirozaako kugenda ogule emmotoka abo baddeeshi bankuba ku ttaka. Endongo bagikubamuko nakubamu ku yiiti olabanga waliwo omuntu atudde muokyo naye ate bw'okubayo otandika okulaba no kati pazo okulaba bati ensi ebeera opposite okimanyidde ekyo oyo nze mulaba nga aguwaganya osaidde eno okufango ne simumiitingangako oyo deshi yakulira okusuula anti one man is meat is another one is poison. Obanga toyagala kusuula gwe deshi osobola okukyaza oyo omuvubuka okumanya nze nafuuka musajja mukulu oyo omwana oyo abadde ku live yajja ne munne aba ne baŋŋamba babaddewo nkulaga obusiru obuli mundu ng'abo abaana mbuwa wulira ne baŋŋamba babaddewo ku fangoni owulira oyo omwana oyo gwolaba siwaayiriza nze oyo omwana n'agamba mbwazze ewuwo ng'ayagala munne muwe kolabo babeera babiri oyo omwana ne munne ne baŋŋamba bazze ku fangoni n'obagamba ogenda bawa miliyoni mmeka mbu bagende bagambe mbu oluyimba bye baluwandiika eyo embuzi eyo bwabera baluwandiise ate nze nenfuniramuwa akakavubuka nga ke kabyogera era akakavubuka ako nze bwe nabiwulira ng'omusajja omukulu ne ŋŋamba mwana era nembigamba mukazi wange ne ŋŋamba naye okimanyi ensinzibu nagamba aliyeni akasajja nagambye ejjo aliyeni gwe okimanyi bulungi nze muntu ennaku zino lwakuba ndudde okukulaba eyali akukubira simu nojja wendi ne tunyumya nojja wendi ne tunyumya ebyekisajja kikulu engeri gy'olijjeno abasajja bano bayambe batereere bonna bonna bakwatagane oba omwagalamuwereyo musasulire ngenda bayita bino bireme kubeera eno nze ngenda kumala bulungi nnyo aliyeni sijja kujja bulo tosuubira gibaamu ati aliyeni mundo ng'abantu tebakimanyiza ensinga amazibuuzo oyo dde ndowooza olaba gwe buladi nze ndi sita neeyagala nnyo n'okuzala weeyagalira ku kontenti wange obadde wagwanga obadde osala nviiri liri pazo si byakuwaanisiganya bigambo nakuwemula tugende mpola mpola wamala kwoza bafana okuyitawo ku mundu egugu tolina kyogenda kunkola nze ngenda kufuna ejambiya yange oyagala nkuyuza olukindo byomugjeeko bagenda kujjako live yaffe ajje jambia mu kamera je jambia mu kamera they're going to cut off our live liri pazo omawo nga tolina jambia ndiweekawo empesebo saidi wangi anko oganda ndi bulungi mwana Uncle Ronnie. Ndonge kuvuga speed shi. Kyomanya tuli mu 18.
Tunatero yingira mu za Subaru. Kubene atira eno ebiga akasope Oli wangamba akagambo. Nanti endongo wetuuse wano okupushi omuntu ayinza ogiyita ennyango naye okupushinga oluyimba okulujja ewa kulekaana. Odutuuse wa Uncle Sekuleti. Okulusuula ku papa zaawe. ate olona ekira kibwekiti okuti olina nelitwendinga niwandikotekito obaki abaniga ne bagukozesa kati ate okuluja ku tikitowawo ndikutuloya lwa mwami gundi embooka eri awo Baba. Olimbo oduja mu sound kufuuka songo. Kyangu nnyo gipula sound kuba n'ekigambo. Sound kyangu kuba ne sound ebigambo biyita. Olina ayogera akagambo kenti naye babiwulira ne kayita. Naye odufuula oluyimba. Nsabira nnyo babboyi bange banoonye endongo bafune batusaasire ekyo nakyogerako neŋŋamba nti nno ffe nze olumu abayimbi abamu sebakitiibwa olw'ensonga kye baatugamba nga ino kizibu ate nze kyannyanguira ebimu neŋŋamba n'abayimbi bano abatandika okuyimba nabo bakole singa endongo ekwanguira ffe mbadde muntu waffe mugiggyeko kubenga ebeera ebanguyidde then ate bwekaluba ffe mugikwate mugituddize neffe tetugenda kuginoonya ate ne bwemate mugituwadde ffe respect twagala ssente respect mutuwa kuba neekolera byange sijja kujja kugamba nti Alphamatic nakusooka okuba yiiti mpe ekitiibwa gwe kikuyambira. Desh, I have a question. ate sitatajja wasita kitiibwa. Desh. Doreen, ask your question. Yeah, my question is, omuntu wabanga wandikidde omuntu oluyimba, like, I've paid you, no pandikira oluyimba, you're not sure whether it's going to become a hit or not. So kati, just in case oluyimba lufuuse hit, oba telufuuse hit, am I supposed to continue paying you? Oba mba nkusasudde omulundi gumu nga nkusasudde nga kiwedde. Am I supposed to continue giving you mentions? Is it a must? Obuzibu bwe buli oli teyasasula. Yafulumya atya nga tasasudde? Kati ye musajja akyasinza ovuga speed ku nsi ya Mukama ayinza n'okugamba kangende ku ATM n'okeesiga kati omusajja akimanyi kyonina producer wuno oli presenta nze ndi muyimbi Wiseman muyimbi Alphamatic muyimbi Nankoloni muyimbi ate producer. Tuli mu kifo kituufu si bwe kiri bannange ffenna abali wano tumanyi obuggo endongo bwekuba ffenna abali wano just respect babuuzizaako good night ndowooza nkozeeko kyenkozeeko Alphamatic nawaaka Alien nga tonavaako nina kye mbadde njagala okusaba. Nsaba ombeera Alphamatic kolabo. Ekyo ka kyekusaba ky'oba onkolera. Lwaki tasoose giwa ggwe? Kubanga oli njagala gikumpeere. Bandisoose n'agimpeera ggwe mukulu wange. Buli muyimbi eyagwaddukira wa Alien Skin. Atoyogera bwotyo. Tewali muyimbi yagwa ku ffe bonna abali wano. No. I'm just saying it as a by the way because Alien yakutte ku bayimbi bangi. By the way, this guy deserves respect. Alien, well done. Alien ayambye abayimbi bangi. Alien olina omutima omulungi. You are a good boy. Mwebyo ebikola byo byolya. Oli unakategeera. Liri paza akomyewo. Bannange. Nje kansinga. Ndi musajja munaku. Togolinde paza akomyewo. Paza akomyewo. Akazi we namugambe yabitegedde. Nze sesaagala. Nkanezo olaba okuwakana ennyo okufuuka enkaayana. Okunaavaamu okugasanga nti omwana asanze munna ate ekiruddwa ate n'amubaali. Omwana wuyo addaye n'amateeka.
bikozesa wangi bagambe vibe zikatero yasibibwa emyaka emeka na kati uyo liri paza akomyewo Ronika ayogere ku nsonga ya liri pazo na alphamatiki National Unisikini